tugenda ku mbeera y'omulwadde Stacia Mayanja twakulabyeko naye ali mu mbeera ki? Mulwadde tali yesterday yabadde tali bulungi naye kati leero ku makya bawulizzaako nga bagamba ali betamu. Ki ekisinga omusumbuwa? Namusanze agamba omutwe gumuluma, yeewulira bubi ate n'amala n'agamba buli wamu wakola ki wamuluma. Nze nno nagenza okutegeera yankubirako mabegako awo n'angamba omukolo gwa muwala we yabadde alina omuwala oba gwayanjuza gwafumbiza something like that. So yankubira n'emirundi ng'ebiri, teweerabira omukolo kati unfortunately ate nemba nga siriiwo omukolo kitegeera kati ngendo tuuka bwenti nadde nakatuuka neŋŋamba gwe nabadde naye nemugamba banange ankubire Stacia mwetondere bambi saasobola kubaawo ate nga yampita kuba nze mpanya ekitiibwa omuntu akoze eki akuyise kuba abalina balowoozezzaako abalina kisona okuyita ate nga yankubira emirundi egisukkamu ebiri. Kati nkwata essimu ngendo mukubira omwana aŋŋamba ogamba Stacia nti ye ono ajja Stacia Mayanja nti ye tiye nakamulaba wano bamututte mu ddwaliro nemugamba olimba tiye nemugamba nedda byadda biri nga oba waliwo yalwali nagamba nedda byakaakati ne kano nembeera shocked kyova olaba nga natambuliddewo kyantiisizaamu kyantiisizaamu ko neŋŋamba ye omanye okubanga omuntu omukubira mugamba bannange kuliko emikolo bannaye saasobola so niwa nabadde nfulumye ate omuntu nagamba ekyo so nabadde nina okuba immediately neŋŋamba omwana in fact namugaye bugambi nzijaamu engatto zino nenfunaawo ekigatto nenkola ki neŋŋendayo nemusanga nga teyawulira bulungi bambi byaddala badde teyawulira bulungi era ekyenneebaliza Katonda nti bugenza okukya wembakubiddeko ne baŋŋamba ali beta. Abasawo abakugu bo bagambye kiki ng'oggyeko mmwe kyagamba eky'omutwe? Waliwo ekyobutwa? Ngamba abakugu bagambye ki ekimusumbuwa pressure ng'oggyeko ekyobutwa wakijjeewo? Ngamba omutwe. Yes. Omutwe nze kati awo nange kuba nze wenatuuse nembuuza ekimuluma nemubuuza ye kenyini kiki osinga okuwulira n'agamba omutwe. Weyamaze n'agamba buli wamu wakola ki buli wamu wamuluma. Kati abasawo abakugu saabalabe kuba obudde bwabadde buyiseemuko ate abasawo abakugu saabasazeewo babuuza. Tulaba abayimbi babeererawo nnyo buli alina obuzibu nodduka gwe bakubeererawo. Naawe olaba ekibuuzo ky'obuuziza kiri ffane kakati nze mbeerako ebyombo nkola kino bankolere kino nedda mukwano ffe kati ebintu ebimu kisinza kati nkunnyonnyodde sitoole lwaki nagenza okulaba Stacia nabadde mukubira mwetondera ati mukolo saakola ki kubanga waliwo omuntu akuweereza kaadi oba nakuweereza ku ssimu n'atatwala budde bukubira ki kati omuntu wakubira omulundi ogusooka nakubira n'ogwokubiri kitegeeza ayagala omukolo okole ki obeerewo kitegeeza oyo aba munno so bw'olaba ekintu tuuseeko toyinza buta akitinga. Abayimbi twakalabayo gweweka abayimbi temwebeereramu? Simanyi naye nga buli muntu tojja mugamba buli muntu alina challenges ze mu bulamu. Ate omuntu oyinza okuba lw'oyagadde abeerewo ate nga naye alina byayitamu oba nga taliwo oba nga tajja kusobola oba nga leero tojja kumanya ani agenzeeyo ani atakoze eki ani atagenzeeyo kati gweoyinza okuba ate si buli omu nti alinga Amelia nti ajja kwagala kamera waliwo abamu abatajja zaagala so sinza kyogerako nti teri abayimbi tebagenzeeyo waliwo abamu nga tebaagala kamera naye kati nganza Amelia nti kamera olumu njagala olw'ensonga nti buli lw'oba n'obuzibu kati ng'obwo bangi abayinza okitegeera abatalitegedde saala z'abantu nnyingi z'ofuna kitegeera so nga ate obeera n'abantu abatonotono abo oyinza okulowooza be bali mu kusabira ate nga tebakusabirako naye abantu abalala bakusabirako ne bw'obadde tomanyi ne bw'obadde tosuubira olina kukubira nagana edda omutwe guba gwe gumuluma eddagala bweriti biki ekitegeera kuba kati for example nina yankubiddeko nangamba nkulabye mu ddwaliro wa Stacia ki ekisinga omuluma ne mugamba omutwe gumuluma ki nagamba naye nina angambye ki angambye simanyi alina abakyala sima babeera butamu naye kati nze ndiwe tambulayo bayinza omulumbira edduwa simanyi ne bamusabirako otegere ebintu ebityo so kitegeeza nti nze ekya social media ekyange kirala abalala ate nabo kirala naye nga kyomuwuliza
bestiwo. Nenga bw'ojogera ku shose. Njali mulungi. Jali mulungi. Ino temulina n'akayimba kalebera mu studio America. Kayimba ki? Mulina akayimba ne shi. Bwenjoya tokamanyi? Kano tuwayo di concert. Concert? Nze muna sawa nyegira abantu. Oba friends of America. Mukwano friends. Sisobola kikola ba friends bakola ekintu. Ndeka mukwano. Nze omanye. Ebintu ebyo ebyokwetuuma nti friends of America. Lwaki oseka? Ndeka mukwano sagala kukyawa abantu. By the way nze mno munnange ndaba. Nze njagala nnyo abantu era ndi mukwano gw'abantu. Naye ate nze siddaawo kwessaawo nnyo nti bakwano bange bajje kubanga simanyi bo kyendi gye bali. Naye America on a serious note olina emikwano. Mukwano gwange. Mukwano gwange kati gwe oli babuuzaako ddi nti Waberia mukwano gwa nze bakwano bange. Era nze munnange byawukana ku bya concert kubanga teyagala kweteka mu depression. Sisobola just okuleka nga nina oluyimba lukubye nnyo kubanga awo baba tebalina option. Omanyi omuntu ng'olina ekintu kye baagala ne bwe batakwagala akwekaka. Okitegera naye kaakati ndeka mukwano friends. Okakasa emikwano gy'emituufu n'egitali mituufu. Saagala kakasa gitali mituufu nagiri mituufu sijagala olw'ensonga ndi muntu mukulu ekimala nti ono mukwano gwange mutuufu ono si mutuufu. For example, ffe kati manyi mukwano gwange omutuufu wampisa manyi natali mutuufu wakola ki era nze naawe Ibrahim kubuuza nti baani bakwano bange kyemmanyi obamanyi kati mmanyi abatuufu ebampisa n'abatali mutuufu batakola ki kati tekinneetakisa gamba nti kantegeke friends of America muntegeere abatuufu nze sibamanyi togaa ndi mwana muto oli mulalu twala eri naawe tubaye tugenda